Mbalamusizaako mwenna bakadde bange ne bavubuka abandaba wamu nammwe baganda bange. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda omulamu nze gwe nakkiriza. Mujebaleko tusasiddeko mwenna abayita mu mbeera esoomoozebwa naye tubasabira mujja kuba bulungi. Mukama nga ye musumba waffe tetwetaagenga. So ekindeese ngenda kuyitako mu bwangumu nti waliwo akatambi akatambula era nga nze kennyini nakatadde nze ayogera nze munyenye Nahia wakubadde nga abamu bampita Nadia Naira Naima buli omu bwakiwulira naye omuwala Aisha Nalubega oluvannyuma lw'okuvaayo ng'alaama mwebale nnyo nsooka okubeebaza abakoze trading eyo ne musharinga ka odi yako ne mukongerayo nammwe paka gye kali kati all over the world. Katonda abawe nnyo omukisa mwalaze omutima ogulumirirwa. Nze kutangazaamu ku bibuuzo ebimbuuzibwa kubanga kaavudde ku nze kalyoke katambule. Omuwala oyo yazze okunsaba obuyambi nga bambi akooye mu kifo mwali olw'ebisoomoozebwa byayitamu ate nga agumiikirizza ebbanga paka we yatuukidde okuvaayo ng'akooye. Mumbuuzizza ebibuuzo bino nti lwaki teyakodde ekifaananyi kye nakimusabye n'atakimpa. Ne mumbuuza ofiisi ye eriwa talina ofiisi bamukukusa omutwala Omaani. Ne mumbuuza eyamutwala ali luddawa. Ne mbagamba namumubuuzizza naye naŋŋamba essimu ze gwe yasooka osaba obuyambi bwe yasaba obuyambi essimu ze n'aziggyako naye nga bamuyita Jeff oba Jeffule naye yayogeddeko Jeff. Ne mu audio yo mwekali Jeff wanzita. So ebibuuzo ebyo ekisembayo mwambuuzizza omuwala yagenda n'amabeere galyoke gamuviireko okuyonsa endiga. Talina mabeere mu mabeere ge temulimu mata naye olw'okuba nti waali ekifo si kitukuvu basamize bondoza tekyetaagisa kubanga wadde ovaamu amata mabeere go obbakoyire ekyo kye bakwetaaza. Kyava abanga buli waayonsa endiga eyo ate amalirizanga atandise okuvaamu omusaayi mu nnyindo ekiseera ndoza bwe kituuka ogumuggwamu n'afa. Kati lwaki yavuddeyo okusaba obuyambi? Contract ye yaggwako yagenda mu 2018 kati tuli mu 2021. N'asaba komawo waka ne bamugaanira ne bamugamba nti twakusiima tolina gy'olaga olina kusigala ng'otukolera. Kakati awo we yaviiridde naye n'agamba ekimala kimala kanneerwaneko mu ngeri emu oba endala. Kyeyavudde addukira gye ndi bambi ng'akakasa nti bwe naayimuka n'ensula eddoboozi lyange Mukama oba oli awo anaakozesa obuyinza bwe omuwala oyo n'afuna okuyambibwa. Naye olwamaze odi eyo gye yakoze ate essimu ye n'emuggyibwako nga kiwanuuzibwa nti baamuwadde omukisa gwa nnamba emu ate ne bamulondera mbunze kennyini gwe yasabye obuyambi era gw'abaasiibula mu ngeri eyo gye yakoze ng'alaama. Ekisembayo ku bino ebibuuzo ekifaananyi ekyo ekirabikira mu ka audio akoogera era nze nakitadde. Naye si ye muwala ataayogera oyo neemuseeke w'oyo omuwala naye bamuyita Aisha. Twafunyeko erinnya limu. Oli ye Nalubega Aisha ono naye ye Aisha oli Omaani. Nyabo nkusaba bw'obanga oyina essimu Aisha ng'oli mukwano wa Nalubega Aisha era nga guwa muconnectinga okufuna eyo gye muli, omuwala oyo yasabye oyambeko okumbuulira ebimukwatako kubanga njagala kunoonya famire ye gyeri tubeeko engeri emu oba endala gye tweyongera okunoonya butya bwe tuyamba omuwala oyo. Si nsonga mulamu oba mufu omuwala oyo tugenda kubaako kye tumukolera okukomya abantu gy'ali ekyo okutwalira amateeka mu ngalo n'okumalako eddembe ly'abantu. Njogera nga munyenye ku lw'abakadama munnange mwenna kubanga kye mwogerako kati nze ndi omu akiweera obujulizi nti nakiyitamuko era ng'emboozi yange abaze bagifollowinga ku YouTube channel ya Yugi Updates mumanyi nti nange nafunako obuzibu obwefaananyiriza ng'obwo mu kiyomba mwe nasembera mwe baali baagala okunsaddaakira. Nawadde omuwala amagezi atoloke n'angamba geti waali tasobola kubuuka y'amasannyalaze ekozesa remote era nga n'okugisemberera obusemberezi ekaaba ne balaatinga nti waliwo ayagala okukozesa geti eyo. Ne kimuleetera okuba nti tasobola fuluma. Ne mugamba wootwala Zubala ebweru kalaasi genda n'essimu ebirala bireke genda n'angamba tatwala kasasiro wabweru. Kozi neera mwangambye lwaki tatwala kasasiro ebweru n'adduka.
tasobola kasasiro bweru omuwala oyo Nalubega Aisha mu kiyumba mwali eye musikati emabeera tatwala kasasiro bwe yayingira olunaku lwe yayingira mu nnyumba eyo teyaddamu kufuluma bweru namusabye makani namba y'ennyumba weeri n'angamba tafuluma bweru tasobola gifuna because ebeera bweru ku kisenge waliwo omwami ajja n'atwala kasasiro ye tafuluma kati najja abeera nga yasibwako olukomera nga talina we yeetayiza obuyambi bwe twetaaga bwe buno omuntu amanyi omuwala oyo ekifaananyi kye ekiri mu kutredinga essaawa zino Aisha gwe twetaaga mu kusooka otuwe details ya Nalubega Aisha tulaye butya bwe tutuka ku famire ye kuba kati abaana be bakadde be bakoleera abamutwala eyo nga bwe mwamulidde alajana nti bambi abaana bange sizeemu na kubalaba be bamutwala okukolerera era nga abantu abasinga abasigadde obungi mwenna we muli nti be babasitula abaana okubajja mu bifo ebimu ogenda mu birala mu bakolerere tusobole okutuuka ku famire y'omuwala oyo kubanga nina okugendayo because yanneesize muntu wakuteekamu obwesigwa naawe mulage nti oli mwesigwa mbeebaziza nnyo mwenna abasabidde owamu olw'okutaasa omuwala oyo tusaba gavumenti yaffe ya Uganda baako obwenkanya booteekawo mu nsi z'abawalabu zonna wabeewo ekkomo ku kutulugunya abaana bakadaama ne besakadaama wabeewo ekkomo gavumenti tukusaba nga tukwegayirira yenna akola ku nsonga za human rights tusaba nze njogeranga eyaliko kadaama ebisomooza mu buwalabu bingi nnyo ebiviirako abaana bennyini okuwithdrawing emirimu olumu bambi nga tebamazeeko contract because ebiyumba mwe balaga be bagendamu gwabeera ebweru tosobola kumanya kyayitamu kubanga yakiyitamu akibeeramu yabeera akiyitamu yamanyi lwaki abaavuddeyo kola ki okusaba obuyambi so mu mbeera yo gavumenti tuyambe bakadaama wabeewo ekiwandiiko ekiyita as soon as possible balekeraawo okukozesebwa nga bagiddwako amasimu kibeera kumenya ddembe lya muntu kumalako ddembe lye ery'obuntu ate nga omuntu alina okukozesa essimu balekeraawo okugibwako passports zaabwe bakolenga ne passports zaabwe just in case singa wabaawo embeera yonna abeere nga asobola okubaako ekintu kwatandikira omuwala Nalubega Aisha namugambye akube passport foto y'ekifaananyi ampe photocopy teyasobodde era nayo kugimpa kubanga tagirina oba ontegeera ekifaananyi kye yakiremedde nze ndowooza lwa nsonga yatidde oba oli awo bambi okuswala ng'alowooza banaamulaba ng'ayonsa endiga kigenda ate mumuswaza naye ate kibadde kigenda mumutaasa butaasa kubanga awo lwakiri muva omunoonyeza omuntu ku kifaananyi era at least obaako wootuuka so buli muntu yenna asobola okuyambako mu ngeri emu oba endala njogeddeko ne baba maka mwali yampaddeko ennamba y'omubaba mukama we era ne bwe mujogeddeko naye nanziramu bw'ati nsaba muwulirizeeko من هذا الرقم من هذا الرقم يسوي رسالة مشانني من هذا الرقم من اسم ها في خبر من هذا الرقم من اسم weyo ye ddoboozi lya baba amaka omuli Nalubega Aisha bw'atyo bwanzeemu tamanya mbuuza ani ono nange ne nnoonya omuntu amanyi oluwalabu n'enziruka ne nninya booda ngenda gy'ali n'abaako byamuŋŋambira tulabe oba anaatuddamu naye we tujjidde nze we nzijjidde nga tannatuddamu kati naye amugambye bw'ati يا سيدي كيف الحال؟ أنا جسمي خليل وأنا أسكن في العمان ولكن أريد أن أتيك لأنني قد أصابني بعض المشكلات وأريد أن أعالجني بإذن الله تعالى إذا كان ممكن أن تعطيني المكان الذي أستطيع أن أتيك فمن فضلك أن تخبرني حتى أتي في المكان الذي أنت فيه هذا هو الأمر يا سيدي mwagala kunsaba nnamba ya simu ekyo nkiwulidde mwe mutukuvu annungamya nga mujagala eya baba sigenda sobola gigaba kumpewo kubanga mwenna mwagala mukole buli omu nga bw'alowooza ate ebintu tubyonoone kati mbadde nsaba tukirekere abanaasobola otujjirayo kye twetaaga abatono be tugenda okuwa ennamba eyo naye kati nze bakadama bannange mbamanyi ensonga zaffe twagala bikolerawo olw'okubanga oba ogumiikiriza bambi olumu ng'okooye ebbanga ddene naye kati ensonga zino ziyingidde mu gavumenti ya Uganda tusaba bwe bikwatako abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu musitukiremu ne bazza nnyo omuwala Faith Jensen oli eyo mu nsi z'abazungu oŋambye naawe ogenda kukola ky'osobola okutwala okulaba nti obaako oyamba omuwala oyo mu ngeri y'okufuna obwenkanya si nsonga omuwala oyo yafudde si nsonga omuwala oyo mulamu tumwetaaga nga mulamu oba nga mufu wabeewo
ekikomezebwa mu Oman mu nsi eyo wakubadde nga gavumenti yabagaano gendayo naye munnange kati saa zino si yakusayira abantu musango wabula yakuyamba abo abali mu buzibu wabeewo etteeka ekiwandiiko ekiriyita as soon as possible gavumenti olangire nti mu nsi z'abawalabu okuddamu omwana yenna okusituka okugenda nga kirizibwa okukola ne passport ye wamu n'essimu kuba wenjogerera bino nina omulala mpeerezza nga ngamba naye abadde anaaza nfudu kakati enfudu kugawononya nga tebina bikwataganira n'amasuwaani gakutwala nakugawola ngoye zakutwala nga bye bakuzizzaamu birala ku bye bakugamba byogenda okukola nga temulimu yadde oba oli awo kale tukitwale nti mu ebiri naye ate ne bongezaako ne byotasuubira kati nze enfudu njitya n'ogitya mukazi wattu gwe mulaba wano kate ongattereko n'okugamba oginaaza mbeera sigenda ginaaza olaba bwe kinviirako obuzibu so gavumenti tuyambe nammwe bwenna be kikwatako mu nsi yonna gye muli wabeewo obwenkanya ku muwala ono Nalubega Aisha ayonsa endiga okutulugunyizibwa okutuuka okummalako eddembe lye nze kyekindeese nga bwe yanneesize n'agamba nti nsobola omuyamba ng'era nze naviiddeko akatambi ke muwulira akatambula nze nakatadde era nensaba buli akawulira era akoleki akongezeeyo muwala gwe Aisha gwe baawadde ekifaananyi nti oli mukwano gw'oyo tukusaba oveeyo tokwatibwa nsonyi kati tunoonya buyambi famire eyo ebonerezebwe famire eyo ekome okutta omuwala yagambye waliwo emirambo 3 waddewo akalumu katwaggulwa ne bamutwalayo ne bamugamba okwawo okuyonsa endiga nga naye weegatta ku bano kaakati famire yerekerawo okutta abantu nga kikomedde kwani ku Nalubega Aisha buli kimu wabaawo bagamba nti kibaako ekkomo kati enough is enough kimala abaana bafiridde buwalabu bayitirivu waliwo batalina ssimu mu kaseera kano bali eyo nga tebasobola wadde n'okuyambibwa waliwo batwala eyo mu zipaaka nze banvugako baali bagala kunvuga bantwala ekiro banseetinga zaali ssaawa eyo 5 banvuge bantwale bansuule nze mukama naŋŋamba togeza kubanga nze munnaaye nagenda neerokokedde ng'ate nkyuse nga nywedde mukama nga namukkiriza nnuŋŋamye mu buli kimu bavuga abaana ne babatwala eyo mu zi national parks ne balekera ebisolo ne bibalya nga balaba paka bibamalawo babatta ne baziika mu misenyu mwebyo temwagala byogerako kubanga mubafunamu ensimbi sente kyezo zoyagala okufuna mu banno nga bayita mazigo okuzifuna zibaviireko n'okukasuulamu akaba bafiirwe obulamu bwabwe gwosigale ng'oli musanyufu bakwano ensi ezateekebwawo okukolagana n'eggwanga Uganda ze zibasigaza omwaganya okutwala abaana ebuwalabu okukola ate wabeewo amateeka gagobererwa okukola follow up ku baana abo abaana babonaabona byaddala abaana bangi bali mukola obwamalaaya nga si bwe babatwala gye bali nga bagenda kukola mu biyumba ne bibalemerera ne basalawo nga bamaliriza kukola ki kola ekyo kubanga balina okufuna ekyokulya siwagira bwamalaaya naye waliwo embeera ekusindikiriza okukola ekintu kyobale tolina kukola gavumenti ya Uganda tukusaba President Museveni ne cabinet yo yonna ba ministers ne bamemba ba parliament na buli muntu yenna alina kyasobola okuyamba tusabye obuyambi nze munyenye nahiya nava kulwa kadama bannange ne bamukuba kyeyo mwenna omwana Nalubega Aisha Omani Muskati Mabera ayambibwe oba mulamu oba mufutu mwetaaga nga akomyewe waka famire eyo naye esobola okubaako kyesasulira ku lw'okutulugunya abantu mwebale nnyo mbadde bawiza balungi essimu yange omuntu oyinza okugyetaaga mu ngeri omu eba endala esooka ekubwako eri 0707 42 74 0707 42 74 20 WhatsApp ndi ku +97 +971 52 70 52 53 64 29 6 +971 52 53 64 29 6 izi namba zange ezo tugenda kusiiba twasazeewo twalangiridde omwezi ogwa Maachi nga tusiibira obwenkanya mu nsi yonna ku lw'abantu abamayirwako eddembe lyabwe okutulugunyizibwa nga bayitibwa mu kuttibwa okukola nga ne batasasulwa mu nsi zonna okusingira ddala era abo abatusosola mu mawanga ne mu kkala ne mu nnimi n'abo abanoonya bannyaabwe abanyooma bannaabwe olw'enfuna zaabwe oba oli awo nga gw'olaba oli munene mu finansale n'onyooma ono omwavu tugenda kisiibira Mukama abeeko bwakwata ku mitima gy'abo abadde bakitaddemu okubanga kye kigenda oviirako ensi eno okusaanawo abagonza emitima tuddeyo olubereberye nga tukkiriza nti Katonda w'olubereberye era ye wakati era yalibeera oluvannyuma ekiseera kyonna
tujjewo endagaano ezo ez'abajjajjaffe balubereberye bannakabire bannakasatwe okusosoowalengana mu mawanga ne mu langi ne mu nnimi tebiina gye bigenda twongera okulekera okwongera okutwawula so bwe kiba nga kyekyo kirina okutunyweza era kye tulina okusookerako okusiibira ng'era nze nsinzidde mu Glory Church International Kagoma twalangiridde okusiiba okwo naawe gy'oli osobola twegattako n'osiiba buli mwezi tulina kye tujjanga okusiibira kimu tetujjanga kusiiba busiibi tukikomyawo tugenda kubangako ekintu kye tukola kye tugula ekyo wamu tukigabire abantu abali mu bwetaavu bw'ekintu ekyo era guno mwezi tugenda gula pads ku lw'abaana abawala n'abakyala abatalina busobozi bugula pads wamu ne knickers tujja bawanga knickers ezikozesebwa mu nsonga ezo n'ezambalwa nga toli mu nsonga ezo because zirina okuba nga za njawulo tugenda kikola na Mukama gy'anaaba tusobozesezza okutuuka kati oba mukyala oba musajja ng'okiwulidde kikutteko essimu yange egendako ssente eri 0707 42 7420 ya mobile money tugenda gula pads na knickers tusiibe nga twegayira ate bwe tugaba ku lwekyo era nga n'abantu okwagala ssente zo tugenda zeetaaga okuyamba omuwala ono era ennamba still yeeyo gw'osobola okuŋŋamba nti ezo nzitaddeko ku lwa kuyamba muwala kubanga offices nagenzeeko mu ya Calvin Kayanja ne tugulawo fayiro era nga yampaddeyo olupapula olulaga nti fayiro eyo kati eyingiddwa nazyo era nga nansuubiza okukola ku nsonga zange ezo ez'omuwala ono Nalubega Aisha so mu mbeera eyo ne Calvin Kayanja Mukama yakkiriza nanzikiriza okumwegattako naye ajja kulwana nga nammwe bwe mulwana tulabe Mukama gw'anaabayisirizaamu okuyamba omuwala oyo tujja kwetagira ddala obuyambi ku lw'abaana be ne famire ye naye kennyini okusobola omuzza oba mulamu oba mufu mwebale nnyo munyenye ya YouTube channel munyenye yaka tewerabira kusubscribinga kusharinga video eno mugisharinga ennyo ate era no commentinga woba olina ekibuuzo osobola okumbuuza nja kubeerawo kuddamu Mukama abawe nnyo omukisa Yesu Kristo abakuume